Luno lwe Lubiri Igenge olusangibwa ku lusozi mu town council y'e Bugembe mu ssaza Lutembe era ng'okulutuukako ng'oyita mu kibuga Jinja waliwo kilomita 6 zokka so ng'okuva e Bugembe mu town council okutuuka ku Lubiri luno waliwo kilomita 2 zokka. Lw'olaba luno lutudde ku yiika 27 era nga lulimu ebisenge ebisoba mu 34. Wano we tusanze Ageesigika Richard Kusiibula omumba wa mu Lubiri luno atutegeeza nti lwazimbibwa Kyabazinga Wilberforce Gabula Nadyopo II nga ijjajja wa Kyabazinga aliko kati William Wilberforce Kadumbula Gabula Nadyopo II. Era Olubiri luno lw'olaba lwali supposed okubeera wali awali cathedral. Awo Kyabazinga wasooka okubeera amakaage. Kati ye jjajja waffe Kyabazinga yali omusajja omusomi ate omuyivu ate ow'obwongo nga bukola ki bulaba ekyo kigenda okuvaawo mu maaso. Kati jjajja waffe oyo bwe yali asula wali ku kasidro. Kati eyo kasidro kyaki yali supposed okuzimbibwa wano awali Olubiri kati saawa eno. Kati ye jjajja Kadumbula n'agamba abantu bajja kukaluubirizibwa okuvanga eri e Bugembe waawa nti bagenda okwambuka eno kasozi okusaba. N'agamba kati kyaki kasidro mugizimbe wano nze kangende nteeka amaka gange abadde bagenda okubeera kyaki eyo kasidro. Ageesigika atambula abagalidde byayise ebyokulwanyisa bya mukama we Kyabazinga Gabula Nadyopo II nga muno mulimu effumo, engabo, eddiba ly'engo, emiguwa n'ebirala. Ageesigika Kusiibula agamba nti Olubiri luno Igenge lwawukana ku mbiri endala zonna Bakyabazinga ze bazze babeera nazo kubanga zo zaabwe ng'abantu so nga luno teruliiko bwannannyini nga lwa Kyabazinga yenna abeera ku ntebe. Mu bufunze Lubiri lwa Busoga. Kati Kyabazinga ne bw'abanga asizza omukono wano wasigala ate wa Kyabazinga omulala akola ki addako ekitali eri mu mbizi ly'endala. Wano agabanye naffe ku byafaayo by'Olubiri luno Igenge. Olubiri luno lwolaba mu ndomo lwali lwa golodi. History gye twawulira nga batunyumiza bajjajja abo. Olubiri luno lwali lwa golodi. Kati olubiri lwa golodi ne wajjawo ebyafaawo emyaka egyo nga tukyali naffe bato olutalo olwagwawo nga President Museveni ajja mu buntebe teri lusinga Lubiri luno. Kuba mu ndomo singa wayingiddemu ebisenge ebirimu osobola okutambula ku ssaawa emu ey'okumakya n'ovaawo mukaaga ez'emisana. Olubiri luno lukadde ddala era nga Kyabazinga eyaluzimba yalusulamu emyezi 3 gyokka olwo ne lusigala ttayo okumala akabanga. Kuba kati nze neewuunya Olubiri luno okuva jjajja bwe yalwebakamu emyezi 3 teri Kyabazinga mulala yali akoze eki yalwebasemu ate aluzeemu okubeebakamu ye muzzukulu we. Ng'afunye amawulire ga Kyabazinga okufuna ine bantu, Ageesigika Kusiibula agamba nti yasanyuka bya nsusso anti ng'oggyeko okuba omumbowa wa Kyabazinga mukwano gwe ng'omuntu okuviira ddala mu buto nga Kyabazinga azaaliddwa. Ng'azaalibwa maama waffe Elizabeth Mpaata agalamidde Wakalenge n'azaalibwa William Nadyopo agalamidde Obulundu. Twali okusooka nga tuli ba neighbor twaliwo abantu nga 8 naye bantu abo 8 twasigala waabo bagenda. Kati bajjajja abo ne batwesiga ne tubeera nabo. Kati taata wange Kyabazinga bw'atandise okusoma nze ng'amutwala ku ssomero ku gundi ku mulembe guli ogw'obumeeti tubeera waka jjajja tamukkiriza akola kyamugamba omulangira takola bw'ati. Ng'ennaku z'omwezi 13 Septemba wa 2014 yalondebwa okufuuka Kyabazinga olunaku Ageesigika lw'atalyerabira. Kye bayita omuntu ku kkubo okwo ng'avuka muli mu Lubiri twatwala essaawa ndowooza nga 8 ng'omuntu ku kkubo ali ati naye nga buli ndaba nengamba kiki olunaku olwo maama sagala kulimba nze saali na kulya anti nze kati taata wange Kyabazinga buli wagenda nendaba ng'omuntu mungi yebeera emmere yange. Nga bayingidde Olubiri omukwano gwabwe gwasigalawo era ono yaweebwa omulimu ogw'okumukuuma ng'omumbowa omukulu akulire banne okutuusa olwaleero. Atubuulidde ku mirimu egimukakatako mu bukuumi bwa mukama we. Kati nze ategeera wagenda wafaana watya wagenda okutuula wali watya mukama wange kyagenda okunywa oba okulya kiri mu mbeera nnungi bwe tutyo. Ageesigika musanyufu bya nsusso nti mukama we yafunidde Busoga ine bantu. Atutegeezezza nti ku Lw'omukaaga lwa Ssabbiiti eno ng'omumbowa ebyokwerinda bye bagenda okusinga okusoosowaza. Tulina okweteekateeka mu bisinga byonna
okulaba nti security erina okubeera bulugulu. Teekateeka zonna zakulaba nti buli akyayidde taata amanya ge mulimu eryagabula. Alina okugabula buli muntu alina okulya okunywa. Teyalonda abakakiiko akateesiteesi bakatikkiro mwebali ate bo okuba bali nti katikkiro waffe mukenkufu. Teri kigenda kulema. Weema gy'olengera emabega w'olubiri y'enteekateeka erindiridde abantu ba mwenemu olw'omukaaga olwa ssabbiiti eno ng'abantu abo tebagenda kusukka 3,000 era okusinziira ku mumbo w'omukulu addi kuseka kusiibula n'amasaza amalala agakola obwa Kyabazinga obwa Busoga 11 waliwo enteekateeka eyeefaanaanyiriza bw'eti eteereddwawo. Atutegeezezza nti mu nteekateeka eno mulimu weema, balinamu TV oba entimbe gaggadde kwe bagenda okulabira buli kinaaba kigenda maaso so ng'ate ine bantu saako ne ise bantu banaaba bamaze okukuba ebirayiro byabwe era nga bafuluma lutikko wagenda kubaawo enteekateeka ey'okulya n'ey'okunywa. Nze Stella Nandawula Sendagire nsinzidde wano mu Lubiri Igenge. Webale Stella Nandawula Sendagire.